tumaze ekiseera era nga tukyagendera ddala mu maaso n'okuyiga mu bugazi engeri ey'okweteekerateekera obufumbo. Namuvubuka biki bye yandikoze nga tannaba yadde okutandika okusinya ku kigambo nti ngenda kufuna omukazi. Bw'oteeteekerateekera maka ogayingiramu nga toli mweteefuteefu. Nze ntera obbayo ebyokulabirako bingi naye kambayo n'ekyokulabirako eky'omuzannyo gw'omupiira. Simanyi oba abantu abali wano abalaba puroguramu eno abalaba omupiira bakimanyi nti abazannyi b'omupiira bagenda okujja ku kisaawe n'obalaba nga bafuluma babeera babadde dda ku kisaawe eddakiika 3 emabega. Teriiyo muzannyi yenna gwe bagenda kuyingiza nga substitute atasooka kubuguma, tukiyita kubuguma. Era ndoza mubalaba bwe baba banaamuyingiza teriyo gwe bano nakkatebe gwe yimuka kwate saati, si kyangu. Bwe baba banaamuyingiza asooka kuddukamu naddako eno era abamu bajaguza ne ggoolo ne bannaabwe. Kitegeeza nti asooka kubuguma. Omubiri toyinza gujja mu kutuula n'oguyingiza butereevu mu kisaawe otandika okudduka. Oyinza okumaliriza ng'akameme kakukeereze, oyinza okumaliriza ng'ekinywa kyesise. Kyebava basooka okubuguma ne basooka ne batuuyana ne balyoka bajja okuzannya omupiira bonna nga babadde eddakiika 3 eziyise 2 eziyise babadde mu kutuuyana na kwetegeka. Bwe kiba nga kikolebwa bwe kityo ku mubiri. Olaba n'emmotoka, emmotoka tokkirizibwa kugivuga okutuusa ng'ogiwadde omukisa okusooka ingini yaayo nebuguma. Bw'obanga omaze ekiseera ng'emmotoka obadde togivuga kangeze esuzeewo ekiro kiramba, kirungi nnyo nga tonnaba kutandika osooka ogikubemu ekisumuluzo etokote waakiri eddakiika 3:5. Emmotoka weetokotera eddakiika 3:5 ate aba balina emmotoka ennene nga baasi bitureere ebyo ebinene eyinza n'okutokotera essaawa nnamba. Toyinza kuteeka mmotoka ku lugendo lwa kilomita 1000 ng'ogitandise butandisi bw'otyo. Lwaki ndeese ebyokulabirako ebyo? Bwe kibeera nga kikola bwe kityo eyo, lwaki amaka wandigafa obutukidde? Lwaki amaka wandigatomedde butomezi? Lwaki tewanditutte obudde yingini n'osooka n'ogitokosaamu amazzi ne gatambula ne gagenda wonna wonna we gateeka okugenda mu yingini, cooling system n'etandika okukola, oyiro n'atandika okwambuka mu yingini, piston ne zitandika okukola, olwo ogenda okutandika olugendo ng'emmotoka yeetegese dda. Bangi abatandika amaka nga tebasoose kubugumamu, bafubutuka bufubutusi, bagatomera butomezi, tebamala kuteekateeka bulamu bwabwe, tebamala kulengera bijja mu maaso, beesanga bwesanzi nga bagalimu, tebamanya na nsonga na ngeri gye baagayingiramu. Abamu baali bakola bonna mu katale baamaliriza bali bonna, abamu baali batema nnyama baamaliriza bali bonna, abamu yagendako mu kyalo eyo n'agwa ku kaana akawala obumu ku bwajja okubuuza n'agamba kano mukampe nkatwale. Kati kagamba tewaliwo kwetegeka, tewaliwo kwetegereza, tewaliwo kutwala budde kutunuulira nsonga. Kati amaka kyegava gaguluba. Okwetegeka kwe wandikoze nga tonnaba kugatandika n'okukola nga wagatandika dda. Kati muli mu maka munda n'obanga mubugumira, kifaanana kubugumira mu kisaawe n'ofubutuka bufuusi ne bakuyingiza. Kati mu kisaawe ate n'otandika okubugumiramu, ogenda okubuguma okukyamuka okufuuka part of the game ng'omupiira guggwa. Olwekyo nsaba tukitwale nga kikulu okweteekateeka nga tetunnaba kuyingira maka na bufumbo. Olwaleero njagala ntunuulire okweteekateeka kw'ebirowoozo, kubanga twatunuulidde olunaku olwajjo nti gwe wennyini gwayina okusooka okuba omubeezi omutuufu nga tonnaba kutetenkanya na kugamba
tegenda kunoonya omutuufu omulala. Gwe bw'oba toli mubeezi mutuufu agwanirwa muno kukutwala. If you are not the right woman, if you are not the right man, if you are not a right partner, then don't dream of getting a right one. Bw'oba gwe toli, lwaki oyagala ate abali? Twakyogeddeko jjo. Ne tugamba nti mu kweteekerateekera okutandika dating ne courtship, ekyo olina okisooka ku naye si ekyo kyokka, n'ebirowoozo byo nabyo gwe wennyini amaze okulaba nti oli mutuufu oteekwa okubiteekateeka. Mu kitabo kya Ngero essula ey'okuna olunyiriri olwokuna paka ku lw'omusanvu waliwo ebigambo byesiyinza kubuusa maaso. Engero essula 4 olunyiriri olwokuna paka ku lw'omusanvu agamba bw'ati: era yanjigirizanga n'aŋŋamba nti omutima gwo gunywezenga ebigambo byange, kwatanga ebiragiro byange obeerenga mulamu. Funa amagezi, funa okutegeera, togobereranga so tovanga mu bigambo by'omu kamwa kange. Togalekanga, nago ganaakukuumanga, ogaagalanga, nago ganaakulindanga. Amagezi kye kigambo ekisinga obukulu, kale funa amagezi weewaawo funa okutegeera n'ebyo byonna bye wafunanga. Njogera ku magezi n'okutegeera. Teriyo muntu yenna yeteekerateekera bufumbo atateeka kuteekateeka birowoozo bye n'amagezi ge. Ebirowoozo bye n'amagezi go kintu kikulu nnyo, era ogwanidde okubiteekateeka nga nnaba kuyingira maka na bufumbo. Ekimu ku kintu ekigenda okubeera ekikozesebwa ekisinga obunene ng'oli mu maka gwe mutwe gwo. Bw'abanga waliwo ekintu kye weetaaga kibeere ku ludda lwo ng'oddukanya ensonga z'amaka, bye birowoozo byo. Y'engeri gy'olowoozaamu, y'engeri gy'olabamu ebintu, y'engeri gy'obikolamu, y'engeri gy'obirengera. Bwe wabanga waliwo ekintu kye weetaaga kibeere ku ludda lwo nga weeteekerateekera amaka, gwe mutwe gwo. Ogwo tegugwanidde kukulyamu lukwe. Guteekwa okuba nga gujjudde amagezi, guteekwa okuba nga gujjudde okutegeera. Bayibuli kyeva egambye nti abasajja mubeere ne bakazi bammwe n'amagezi. Kati olunyiriri lwe tusomye olwangero kyeruva lugambye nti funa amagezi, weewaawo gaanirize, gatwale nga makulu, gatereke, ganaakukuumanga. Ebirowoozo byo n'omutwe gwo n'engeri gy'olabamu ebintu biteekwa okuteekebwateekebwa mu ngeri esingako okubeera ennungi, biteekebweteekebwe ddala olw'okubeera mu maka. Amaka gaddukanyizibwa birowoozo, amaka gaddukanyizibwa magezi go, amaka gaddukanyizibwa ngeri gy'olabamu bintu. Kale nno teri kintu kya muwendo era kikulu nga kugabeeramu ng'ebirowoozo bye binywevu era nga binyweredde ddala ate nga bizimbiddwa. Lwaki? Develop a positive attitude towards marriage and relationships. Awo okweteekateeka kwonna okulala we kutandikira. Develop a positive attitude towards marriage and relationship. Endowooza yo eri obufumbo awamu n'okukwanagana mukola amaka eteekwa okubeera nga nnungi. Omuntu ali yalaba ebigambo bino naye ng'endowooza ye eri amaka n'obufumbo si nnungi, oli mu kabi kanene, oli mu mutawaana munene, oli mu kizibu kinene. Omuntu ali eyo eyeeteekerateekera okufuna amaka n'obufumbo naye ng'okyalina ebigambo nga abasajja bonna be bamu, bonna abazaala y'omu, abakazi bonna be bamu, bonna tebalina makulu, twekwasa bwekwasa, ofumbirwa bufumbirwa kubeerayo,
ogabiramu bubeezi tewali kyakukola anti kyatutonderwa ye ate olina okufuna omuwala okuwasa gwe ate onabeerawo nga towasizza. That is a negative attitude. Bw'obeera ng'ebirowoozo byo bwe bito ebirowooza ng'omutwe gwo gujjuddemu ebyo naye ng'oli eyo naawe oli mu kweteekateeka kufuna maka na bufumbo, oli ku ccano ndala n'amaka gali ku ccano ndala. Ebirowoozo byo birina okugenda ku the same wavelength n'ekigambo amaka awamu n'obufumbo. Biteekwa okukwatagana, biteekwa okubeera ebirowoozo ebigasanyukira, biteekwa okubeera ebirowoozo ebigalabanga ga muwendo. Kyava agambye nti funa amagezi, funa okutegeera. Mu magezi g'omunda muteekwa okubaamu ebirowoozo ebigenda okutwala amaka nga nsonga nkulu. Abavubuka baffe bali bubi, beeteekerateekera okufuna amaka awamu n'obufumbo naye ng'ebirowoozo byabwe ku maka n'obufumbo byasiriira dda. Y'ensonga lwaki abawala bangi abayita mu disappointments ez'enjawulo nga bali mu relationships zaabwe bangi bafundikira ebirowoozo ebyo bye bagenze nabyo mu maka era ne gafa. Takyesiga basajja, bonna bamulimbye, bonna bamufeze, bonna bayaaye. Olw'okuba takyesiga basajja, bonna bamufeze, bonna bayaaye, kaakati endowooza eyo n'agiyingiza mu relationship. Kano omuvubuka bambi wajja gy'ali newankubadde nga mutuufu, omuwala ono amutunuulira nga muyaaye. Newankubadde nga ayogera mazima, omuwala ono amutunuulira nga era afaanana n'ole yasooka okwogera naye. Endowooza enkyamu ku maka n'obufumbo, endowooza enkyamu ku kufuna ababeezi ereetera ebirowoozo byaffe okuba nga tebyeteekeddeteekedde maka, era enkomerero ya byonna amaka gafuuka ekizibu ne galemerera abantu bangi. Nga tonnaba kuyingira bufumbo n'amaka, nga tonnaba kutawaanya mwana w'abandi yenna kutandika kukwogereza na kukukwana gwe omuwala awulira ebigambo bino, nga tonnaba kutawaanya mwana muwala yenna ng'ebirowoozo byo ku maka n'obufumbo si bya simba, si birungi, si byeteefuteefu, si byebyo ebyagala okukola ekituufu. Munno omukozi ekikyamu kinene, obulamu bwe ogenda kubwonoona, ogenda kumuttira ekyobugagga ekiyitibwa okwagala mu mutima gwe, kubanga oyingiridde ebintu bino ng'obwongo bwo tebwetegese, kubanga oyingiridde ebintu bino nga n'okubyagala tobyagala, kubanga oyingiridde ebintu by'amaka n'obufumbo naye ng'ebirowoozo byo byatalaga. Kale nno kikulu nnyo okuteekateeka ebirowoozo byo, attitude yo oba endowooza yo n'ekyuka ku kigambo ekiyitibwa amaka n'obufumbo. Amaka n'obufumbo bwe tugayingiramu, okuviira ddala gye tugazimbira, kye tulina okumanya kiri kimu nti okuviira ddala gye tugazimbira amaka n'obufumbo waliwo strong decisions ze tukola mu bulamu. Okusalawo okusooka kwokola mu bulamu ng'omuvubuka nga weeteekerateekera obufumbo. Nyuma njogera kusalawo kati njogera ku mento, njogera ku birowoozo, kubanga obwongo bwe busalawo. Kale mu kweteekateeka mu birowoozo mulimu okukola decision. Teri kintu kya bulabe eri muvubuka nga kubanga tasalawo, kigenda mukaddiya nga tawasizza. Abawala bangi baliyo balinda abavubuka basalewo naye nga tebasalawo, y'ensonga talina ntuufu, naye kitegeeza nti ebirowoozo bye tebinnakula kukola kusalawo kwenkanidde awo. Okusalawo okutandikira eyo, kino kyengezaako okugamba, okusalawo okutandikira eyo, okusalawo okutandikira mu kugamba nti ngenda kuwasa
n'otakoma ku ekyo n'okola okusalawo okulala ng'okusalawo okwo okulala kuli nti ani gwe ŋŋenda okuwasa n'otakoma ku ekyo n'osalawo ŋŋenda mmuteekawa tugenda kuzaala abaana bameka wakati mu kizibu kino tugenda kukiyitamu tutya ebyo ebitandikirwako naye amaka bagagenda gabeerawo gatandika okutuleetera okusoomooza okwetaagira ddala okusalawo okw'amaanyi okw'ekintu ekikulu. If you don't develop your mind, bw'obanga tonnaba kukula mu birowoozo kutandika kukola strong decisions, njagala okujjukiza n'okutegeeza omuvubuka alaba ebigambo bino, amaka gagenda kulema. Waliyo abantu abali mu maka naye nga bali abaagayingiramu naye nga baali tebakuze mu birowoozo na kutegeera. Nolaba omusajja ng'akola okusalawo okukaabya amaziga. Decision making ye ngeringa ya mwana muto. Nolaba nga ebintu byasoosa ate si bye birina okusooka. He's not doing fast things fast. Nga waliwo ebintu ebyandibadde bikulembera naye nga ate byasembyayo nga muto nnyo. Oluusi mwana muwala ali mu relationship naye nga muto nnyo muyo, nga waliwo ebintu ebikulu naye nga asosa chips na chicken. Nze omuvubuka atangulira data oyo aba amaze okulaga nti tanjagala kubanga tagenze ku WhatsApp kakati ankubiddeyo video call oyo tanjagala. Kakati omuwala ebintu ebitono nabyo si bibi naye njagadde njogere ku ebyo ebitandikirwako. Oyinza okubeera n'ebirowoozo ebisosa chips ne chicken okusinga omuntu azikuwa. Waliwo ebirowoozo eby'ekito, waliwo ebirowoozo ebitazimba, waliwo ebirowoozo ng'ekisooka kye kisembyeyo. Osanga abasajja nga bakola okusalawo okwewuunyisa. Ali mu maka naye ng'okusalawo kwe kukulaga nti yali tateeseteese omutwe gwe kukola kusalawo okufaananako bwe kutyo. Omukazi azaala baana mala gazaala. Mukazi n'amugamba munnange tuli muzigo gumu. Abaana bakula n'ensimbi tolina. Lwaki tuyingira abaana 9? Nze najja kuzaala wano, nze ajja kuzaala wano. Ekika kye waffe kirina okujjula. Ne Bayibuli egamba muzaale mwale, mujjuze ensi mugirye. Tetuganye byonna byeyogera bituufu. Naye otegeera bulungi mu kukola okusalawo okufaanana bwe kutyo. Are you mature in mind? Tolowooza nti wandisoose n'obaako ne by'otunulira abaana bo 15 n'obamalayo n'ojjuza ensi. Wandijjuza ensi nga bonna b'ozaala ogenda basomesa. Wandijjuza ensi nga bonna b'ozaala ojja kubambaza. Gw'oyagala kujjuza nsi bamasiikiini. Olowooza ensi be yeetaaga? Decision making yeefaanana etya? Njogera kweteekerateekera obufumbo. Abavubuka abali yabateekateeka okuwasa n'okufumbirwa. Amaka geetaaga okulowooza. Amaka geetaaga okubeera ne sound reasoning. Kati oba toteeseteese ebirowoozo by'okuyingira maka omaliriza gakulemeredde. Sanga abavubuka ali awo asalawo obusazi eka afubutukawo bufubutusi. Obulamu bwe tebufaanayo. Laba mukazi wattu nga yalwana yatetenkanyiza abaana banaasoma batya, kaki batutte mu konteyina, banaddawa transport bali batya, ye babagobye ku masomero. Omuvubuka ali awo atambula butambuze ali awo. Obwongo bwe tebweteekerateekera maka. Alina omukazi n'abaana naye neeyisa ye eraga nga ali singo. Buli w'obeeranga ng'oli mufumbo naye ng'enneeyisa ye efaananira ddala nga atalina musajja oba atalina mukazi, manya nti ebirowoozo bwe tewabiteekateeka bulungi kuyingira maka. Manya nti tewazimbibwa mu birowoozo byo. Manya nti tebyakula kimala kusobola kugatandika. Omusajja omufumbo alowooza nga musajja mufumbo. Omukazi omufumbo alowooza nga mukazi mufumbo. Kati nga tonnaba kuyingira maka teekateeka ebirowoozo byo bizimbe. Muggwe mu mutwe mubeeremu obusobozi obugenda okukola okusalawo ku lw'obulungi bw'ennyumba yo, ku lw'obulungi bw'amaka go. Sanga abasajja bakola okusalawo abawaka bonna ne banyigirizibwa, mukyala we n'abeera ku bunkenke, abaana bonna ne babeera ku bunkenke. Ne bawunyizire lwaki omusajja asazeewo bw'atyo kubanga yati okusalawo. Kati okusalawo
si kubi naye kwetaaga maturity, kwetaaga okulowooza, kwetaaga okufaayo kw'omuntu, kwetaaga okufumitiriza okw'omunda, kwetaaga okutunuulira ebivaamu, kwetaaga okutunuulira obusobozi bwo, kwetaaga okuweyinga options, kwetaaga okulaba advantages and disadvantages. Ebyo byonna byetaaga okuba mutwe gw'omuntu nga yeteekerateekera amaka, kubanga ogenda kusalangawo buli lunaku. Akati kyekiba kikwetaagisa okuba n'amagezi gali ge nasomyeko ne ngamba nti gakuume ng'oganywezenga, kuba gajja kufuukira omuwendo awamu n'obuwanguzi. Okuteekateeka ebirowoozo byaffe kye tulina okumanya kiri kimu. Bwe tuteekateeka okusalawo, tuteekwa okumanya nti ebintu bye tugenda okusalawo mu maka bigenda gakosa emirembe n'emirembe. Ebintu bye tugenda okusalawo mu maka bigenda kuganyigiriza. Ebintu bye tugenda okusalawo mu maka bigenda kugatabula. Lwaki kyenjagala nkutegeeze, muganda wange ne mwannyinaze, ate nga kikulu, ate nga kya muwendo, ate nga kya mugaso, kye kino nti bw'obanga osalawo ku lwa bulungi bwani. Nja kwogera ku decision making mu maka mu maaso eyo, naye ndi mu kweteekerateekera maka ng'okuza ebirowoozo byo. Olaba Bayibuli bw'egamba nti abasajja mubeere ne bakazi bammwe n'amagezi. Golowooza ogenda kuwasa omukazi nga tolina magezi obeere naye mu maka? Ekyo tekisoboka. Gagenda kukulema, gagenda kukutabukira, gagenda kukubeerera mazibu. Oti kukuba n'amagezi ago Katonda gagamba nti gwoteeka okuba nago bw'oba onaahandulinga omukazi. Bw'atyo bw'abeera omusajja yenna anaasobola okubeera mu maka ne ganywera. Kati gwe omuvubuka ala ebigambo bino era abigoberera, weetaaga okukula mu birowoozo. Naawe omukazi oba omuwala weetaaga okukula mu birowoozo, kubanga naawe ogenda kukola okusalawo nga mumaze okuyingira amaka awamu n'obufumbo. Ebirowoozo eby'ekyana ekito biteekwa okukoma. Abantu nga beeteekerateekera amaka biteekwa okusalibwako, kubanga ogenda kutuuka mu mbeera ekwetaaga okusalawo. Ogenda kutuuka mu mbeera ekwetaaza okusalawo. Okusalawo ebintu ebikulu mu maka ng'okulowooza okw'ekito tekukyaliwo. Kati gwe akyalabira amaka mu WhatsApp, akyagalabira mu video call, akyagalabira mu chips ne chicken, akyagalabira mu message obw'obutimatima ku gundi, akyagalabira mu selfie, nga interpretation yo yonna eya relationship n'amaka ekomaawo, kugendako ku biiki, kweyambula, kwebikka mu ssenyu, ng'obwongo obwo bukomaawo wokka mu kigambo kye bayita relationship n'amaka, nga tolina kisukkaawo, tonnaba kufuna kye tuyita sound reasoning. Tonnaba kufuna kye tuyita birowoozo bigenda kukuzimba. Tonnaba kufuna kye tuyita birowoozo bigenda kutwala mu maaso maka. Kati ogenda kuyingira amaka n'obufumbo naye ng'olina ebirowoozo ebinafu. Omusajja teyankoledde shopping, oyo taŋŋwana. Be bantu b'osanga noonya omusajja omugagga ennyo eyakoledda, yagula amataka nga tambonyaabonya, kubanga nabonaabona kuva dda. Ewaffe nalina ebizibu bingi, saagala kuva mu bizibu byawaffe, ate nzire mu bino. Omutwe ogwo bw'ogutunuulira ogwogera ebyo, munafu nnyo. Ogwo omutwe gulina kye gutegeeza nti gusobola kwekolerera. Si muyiiya, si mutetenkanya, tegulengera bya mu maaso. Ebirowoozo by'omuntu afaanana bw'atyo tebiyinza kubeera mu maka ne birwamu, okuggyako nga bikyuse. Naye bwe bitakyuka tebisobola kuwanirira maka. Okuze mu birowoozo, okutegeera nti amaka kuzimbagana. Okuze mu birowoozo, okutegeera nti amaka gakyuka. N'omu yali akuba ekirayiro. Yali akuba ekirayiro. Yandibadde ayogera rich or poor, n'agamba rich or richer. Can you imagine? Ekigambo poor n'akijjawo, n'agamba rich or richer. For rich or richer.
neganda edda nnyavu sooka okomaawo ddayo tereza ekirayiro. Kijengezaako okugamba mu kino, waliyo abantu abali abalowooza tebanayingira amaka, it is just a bed of roses. Abalowooza tebanayingira amaka buli kimu kigenda kuba bulungi. Musajja bw'anaatandika okwogera ng'omukazi ayanukula mangu ng'addamu yesebo yesebo yesebo. Omusajja bw'anaasonga eno nga n'omukazi akwata eyo, bw'anaagamba tukole kino nga n'omukazi akola ekyo. Waliyo abali bwe bati abalowooza bwe batyo, ebirowoozo byabwe tebinnakula. Kati nga tonnaba kuyingirira maka, tonnaba kuyingirira bufumbo, tonnaba kutandika kupalapalanya kukwana, tonnaba kutandika kuyigirira kukwana, ebyo byonna oteekwa okubissa mu birowoozo. Abavubuka bangi abalaba ebigambo bino musooka eri, musooka mu kukwana, musooka mu kwekwatirira, musooka ku biki na biki, ate eyo gye mutandikira. Bino ebintu ebikulu nga tewali n'omu abirowoozaako. Tomanyi na kumanya oba gwakwana omutwe gwo nga gwetegese n'okuba n'omukazi, tomanyi kumanya oba gwe bakwana omutwe gwo gwetegese okuba n'omukazi oba omusajja. Waliwo omuwala ali mu relationship nga kyokka kyayinza okugatta ku relationship eyo mubiri gwe. Nkiddamu, oli mu nkolagana gy'ozimba okukola obufumbo, naye ekintu kyokka ky'oyinza okugatta mu relationship yeeyo mubiri gwo, ng'oluvannyuma lw'omubiri gwe tolina kirala ky'oyinza kugatta ku musajja. Kati gwe ebirowoozo bye tebinnaba kukula, tonnaba kweteekateeka kutandika maka. Bw'obanga okyayina endowooza efaanana bw'etyo nti oyingidde mu relationship kugabayo omubiri gwo, awatali kuwaayo mubiri gwo tolina kirala ky'oyinza kuwaayo. Olina mugaso ki eri omuntu oyo akukwana? Ogenda kumugattako ki? Ebyo byonna biyingira mu birowoozo byo nga weeteekerateekera amaka. Nga tonnaakufubutuka bufubutusi. Vubuka alabika alina ssente, vubuka alabika alinamu, omuwala ono alabika alinamu, alabika ewawe bali bulungi, nga tonnaba kutandika bintu ebyo here and there. Oteeseteese ebirowoozo byo, oteeseteese okumanya kwo, oteeseteese amagezi go okulaba nti oyingira ekintu ekiyitibwa amaka awamu n'obufumbo. Oba ebirowoozo bikyali bya mwana muto ate nga byeteekerateekera okuyingira amaka. Wali abantu abalina ebirowoozo ebyekite nnyo, ebirowoozo nga by'abaana bato nnyo, ng'ebirowoozo binaba na kutandika yadde okugezaako okusenya ku kigambo amaka, naye ng'akwana era ng'avubiriza ng'alina n'akazigo mwateeka, naye ng'akola ebyo byonna. Ebirowoozo bye n'entegeera ye n'endaba y'ebintu tennaba kulinaanako yadde n'eddakiika n'emu ekigambo ekiyitibwa amaka n'obufumbo. Ekisembayo, bw'oba onaateekateeka ebirowoozo byo okutandika amaka n'obufumbo, oteeka okufuna amagezi agabikwatako. You must get knowledge. Oteeka okufuna amagezi akwatagana ku maka n'obufumbo. Tewandiyingiddemu buyingire, wanditutte ekiseera n'obitegeera. You prepare your mind for a relationship or marriage through getting knowledge. Knowledge is so important and vital because knowledge is power. Okumanya maanyi. Naye bameka abayingira obufumbo nga balina kye babumanyiiko. Abasinga bamanyi kufuna musajja n'agenda n'akwanjula wammwe, bamala okwanjula kitaawo n'akuwaayo. Amagezi ku bufumbo ag'omuntu gakomaawo. Abala bamanyi nti awamala okwanjula n'olinda mukko nakkuba embaga, bw'amala okukuba embaga ne mutambula ne mugenda onna gye mugenze. Amagezi ku bufumbo gakomaawo. Abamanyi nti obufumbo bw'obuyingiramu, mala okubuyingiramu, omusajja ng'atandika okulekera ssente z'akameeza buli lunaku, akameeza ako kaalekawo ng'ogabanyamu wakati, kitundu ng'okitereka, kitundu ng'olabirira abaana, nga muzaalira, nga ngenda kkewaabwe. Amagezi gakomyawo ag'obufumbo.
Do you have knowledge about marriage and family and relationships? Tolowooza nti weetaaga okubeera mu programs nga zino n'oyiga wamu nange. Tolowooza nti weetaaga okusoma ekigambo kya Katonda nekikuluŋŋamya ku nsonga ez'okwagala. Tolowooza nti ebitabo bingi ebiwandiikiddwa ebijjudde amagezi ebinaakuyamba okuluŋŋamya nga tonnaba kuyingira kintu ky'amaka na bufumbo. Noonya amagezi, noonya okutegeera, osobole okweteekerateekera ekigambo ekiyitibwa amaka, osobole okweteekerateekera ekigambo ekiyitibwa obufumbo, osobole okweteekerateekera ekigambo ekiyitibwa relationship. Oba toteeseteese birowoozo byo, oba tulina kisumuluzo kigenda kugulira bintu birala. Bw'oyingira mu bufumbo n'ebirowoozo ebiteeteeseteese ebitannaba kukula, ebitalina busobozi kusalawo bintu bitegeerekeka, ebirowoozo ebitayiiya, ebirowoozo ebitalaba wala, ebirowoozo ebitalina kumanya ku maka na bufumbo, nkukakasa gy'olaga tewagenda kubeera wangu. Ogenda kuyigira ku mulimu, naye okuyigira ku mulimu si kyangu kubanga obudde obuyiga obeera na butono, omaliriza na bingi tobitegedde. So nga wandivudde no ng'oteeseteese obulamu n'oyingira ekintu ng'onnyikidde bulungi n'otegeera nti kati ntandika okwogera n'omuwala ono naye ng'obulamu bwo bwonna bweteeseteese okutandika ekyo ekiyitibwa amaka n'obufumbo. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Weebala okumpuliriza n'okukkiriza okubeera ku puroguramu eno enkya ya leero. N'enkya tugenda kubeerawo Monday paka Friday nga twongera okuyiga ebigambo bino, okwongera okulaba engeri na biki bye twanditunuulidde ng'omuvubuka anoonya omubeezi ow'okuwasa oba ow'okufumbirwa. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusabe. Mukama tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde bw'otulessewo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala.